kwate ekifo kya federal situation ya federal eriyo gundi provinces mu Kenya zeyongedde nnyo okwezimba kubanga sente ziviira ddala mu parliament nga zigenze mu province gundi ate nga province eyo ina olukiiko ate nga olukiiko olwo lugezaako okubeera material ate nga lulondebwa butereevu kwegamba abantu ne balufunamu confidence naye mu Uganda bwe kamalize na kino kyendowooza nti kikulu bannange balyoke boogere lwaki tuli ku nkanaga mu Uganda twali tukoze constitution mu 1995 ng'erimu egezaako okubalansinga ebintu ng'etadde mu constitution eyo benchmark 2 ez'amaanyi ennyo zaali 3 esooka yali presidential term limit oba president Kiwanda mulungi atya amasamasa bwaweza emyaka 10 he has to step aside ayina okuvaawo. Endala benchmark yali age limit oba lw'omushana mulungi atya bwaweza 75 emyaka he has to step aside. Benchmark ezo zagibwamu unilaterally by coercion ku kifuba mu buli bw'enguzi okuliisa bamemba ba parliament ne tufiirwa omukisa ogwali ensuringa nti waliwo transition etali yakwibwa musaayi. Benchmark eyokusatu kwe kulonda general election. Through a general election in Uganda bwabaawo obwenkanya osobola okukyusa omukulembeze naye osobola okukyusa omukulembeze kakati mu kulonda kwa Museveni. Mama, sister, can you? Omukulembeze mu kulonda kwa Museveni. Nolwekyo abantu babadde interested nnyo mu kigenda maaso mu Kenya era bakyali interested basobola okukola mapping bajjako batya Museveni owatali kuyiwa musaayi. Nga veteran politician njagala osembe ne kano kanzira mu akaluke Kenya ba contenders wa president ogenda mu kalulu ne ba deputy baabwe oba ba running mate kina amakulu mangi nnyo kubanga ba vice president ba Uganda tibalina mannyo galuma. Ogenda ne ba vice baabwe nabo bakubweka akalulu basobola okufuna obuyinza obwemalirira obukolanga president bafuuka ba deputy president so si vice. Vice president abanga assistant president na mandate bajijambana. Vice president abanga assistant president. So nga deputy president abeera substantial president wonna president watali tiyetaaga kufuna mandate ya reigning president asobola okukola ekyo kyandibadde kikolebwa. Alright, ye Honorable John Ken Lukyamuzi anyina wenzija birango bino bitono nzija ne Honorable Nandagire Christine Ndiwalana aba light forever.